Ekirala tuyige kye bayita ekitiibwa n'okutya. Abantu betwagala tebalina tutya. Balina tuwa kitiibwa naffe bwe tulina okubakola. Ffenna tuwaŋŋana kitiibwa naye tetwetya. Buli lwe mutandika okuba nga temucommunicatinga bulungi, you become strangers. You become roommates. There are people who are living together. Mulimu abantu ababeera bonna nga they are total strangers. Webali obasanga awo nga bali naye nga oli bwafuluma. Ono alina chain y'emikwano, alina chain y'abantu bakolagana nabo ebintu byonna. Naye akaddawo ke babeera awo ne bali emmere ne balaba TV nga kebakomako. Oli n'abeera n'obulamu bwe ng'ono completely tabutegeera. It's lack of communication. Ate nze era abantu abatakolagana abatalina communication nsobola okutegeera. Omuntu atasobola kwogera ku kintu kitono kuba ekitono kyekikola ekinene. Emu bw'ogattako emu zibeera bbiri. Bw'ogenda ozigattira ze zikola 10. Abantu bali obasanga abali mu binene ebyo. Akwata 5 n'agattako 5 n'agamba nti 10. Byabo bye boogerako wano bibeera biki? Baasigala kukolagana bukolaganye in principles. Gundi azze kakati nina okujja waka tulina okubega emmere tulina okukola naye ng'oli tamanya na lunaku lwa munne bwe lukoze eki bwe lutambudde. Naye ebyo byonna osobola communicatinga n'omuntu gw'otanyumirwa kampani ye. Omuntu gw'oyagala mu communicatinga nga kampani ye ogitegeera leero enkya ne luli era abatakulinako byama. Kati communication tuwagala tugiyingire in details kubanga tukikirizganyizaako nti kyekisookerwako mu byonna. Gundi yagize bwati, gundi yayagala, gundi shamba boy, gundi yazaala muka, gundi abaana, gundi tamanya. Omusajja yandikawo wano. Yavangawo n'agenda miles mmeka tetwabeerangawo. Naye ng'oyinza okusanga omuntu bamulese wano oba we n'agenda ku kyeyo n'akomawo mwaka gumu nga bakyali wano. Naye ng'ono abadde ayendera wano lwakuba omwami taliiwo abadde ku safaari wano. Ng'amanyi nti ne ku weekend agenda kukola ki? Agenda kukomawo. So ebintu ebisinga bijja nga byekwaso naye nga waliwo ekinene ekibeerawo wakati. Empuliziganya eno tugenda kugiyitamu kubanga waliwo ey'okwogerezeganya, waliwo eri non-verbal. Nga yo tusobola kubanga okola ki? Ng'ogyogerako. Mulimu communication. Ate esingira ddala obukulu abantu gye batamanyi bamanyi nti no yakuyomba eno yaki. Naye communication ya attitude. Attitude simanyi ngeri gyenkiteeka mu Luganda. Naye engeri gy'otunuuliramu omuntu. Okudda awaka mulimu omuntu ayinza okudda nga ne bw'aba tayombye naawe ng'ayinza okuvuma abaana. N'avuma abaana agenda okutuuka w'otuze ng'obedde omuwulire mmanju buli ddakiika awoggana. N'ayombesa ono n'ayombesa oli nga bw'atuuka awo feesa gyagisibe bw'ati. Bw'atuuka awo n'alyonka abanga agitaamu bw'ati. Nga nawe kitandika okukukosa ogamba y'ono naye atasirikako. Kuga environment yonna n'ebanga awaka ekola ki? Efa. Kati mulimu communication eyo. Nimuyinza n'okudda obuzza awaka ng'omuntu ennyaniza gy'akwaniriza. The attitude. Nga yennyini kubanga omuzungu agamba attitude is infectious. Nti okyolaba ku muntu bw'olaba nga omuntu ng'asekereza. Mikisa mingi nnyo nti naawe ojja kutandika okukola ki? Okusekereza. Bw'olaba omuntu nga wa mitaafu buli ddakiika abantu bagamba oli ayingira n'alyonka akookinga face. Abadde aseka n'agijjako. Omuntu gw'osanze ng'anyumya n'abalala bw'akulaba ne yeesika. Kakati ebyo byonna ebintu okubiraga bya-affectinga bita communication. Dirwa olina okubuuzaako ku munno. Mulimu abantu ddala abatuuka ekiseera nga ne bw'aba afunye ekizibu akubira mikwano gye. Naga ndi wano bantu te ku CPS. Mujje mukyala we agenda n'okujja bw'ati nga babakozesa statement oba bagenda namuwa bond. Nga ye communication kwegamba mu bwongo bwe tamukola ki? Yamujja namudda. Yamukwata n'amuteeka mu kuba agenda kujje. Ng'omukwano guli tegukola ki? Teguliwo. Kakati tugende nga tutegeera kiki ekitutuuseeyo. Kiki osobola n'okubeera awaka nga tewaliwo ng'oli okubeera muyinza n'okubeera nga there's nothing to communicate about. Tewaliwo kyakwogerako. Kiki ekireetera ebyo?